amafuta erinnya, ekintu ekitetedde bannayuganda n'okusingira ddala abasuubuzi okweraliikirira. Abagoba ba takisi nga be bamu ku bantu embeera eno beesinga okunyiga obutereevu, bagamba nti tebakyalina nsimbi ze bassa mu nsawo. Amafuta galiko wansi nga tukola ne tugenda n'akaveera, naye kati olwaleero okusinziira ku bbeeyi y'amafuta nga bw'eri eri mu 370 tugenda kutendewererwa naffe ng'abasaabaza abantu ate tuwanike ebisale okusukka kati webiri olwaleero. Kyokka omu ku bakulu okuva mu kampuni ezimu ku ezo ezituusa amafuta kuno, Gilbert Otim owa Starbex International agamba nti nabo kyababuukako okusanga amafuta bulijjo gye bagasuubula ng'ebbeeyi erinnye. From the prices from the major suppliers wezirinnya automatically wansi wonna cost ekolaki erinnya. Emu ku bitwewunyisizza ku nsonga z'amafuta kwe kuba nti kumpi buli ssundiro ly'amafuta lirina omuwendo gwe litundirako amafuta ogw'enjawulo. Wabula kino Otimu akinnyonnyodde. Waliwo company emirala most especially zino company foreign companies. Ezo company zibeeranga nnyo ne policy eya okumaximizing profits with abnormal margins. Kakati bo batargetinga margins nene. Kino kituwalirizza okutuukirirako minisita avunaanyizibwa ku by'obusuubuzi Anne Amelia Kyambadde okwongera okutangaza ku nsonga z'amafuta. Uganda yagguddewo amafuta gaayo, egenda kutandika kugasima n'okuba nti egatunda mu bantu baffe. Anne Amelia Kyambadde agamba nti ssenyiga korona eyaviirako omuggalo ye kanaaluzaala. Mujjukire nti ensi yonna ebadde eziŋŋamye olwa COVID, tubadde mu muggalo. So kaakati kampuni zonna ez'amafuta butandise okudda engulu. Ono era ayongedde okugumya abantu nti olunamala okusoma embalirira y'omwaka ogujja 2021-2022 nti ebizibu ebisinga bijja kukolebwako. Gavumenti kaakati enyweza ensawo zaayo, ebala essente ezafisse mu mwaka gw'ensimbi oguwedde, ate ebalirira essente engeri gy'egenda ozitambuza. Nti emiwendo gijja kutandika okukka nga gavumenti etandise okufulumya ssente mu bantu. Titus Jemba, BBS Telefina, ageesigika.